Alright, mbalamusiza ko banyabala basebo. Mwenna abalagira abeje basaba ne bannabana buli mutena se kino mujo sinzo kula katambika na kikana kusaka kasweti buli bulungi. Ya onaku ra baraza bwe mbasera bidde. Enako z'omwezi zo ziri 10 ezakonka ku mwezi ogwe 10 n'ogumu omwaka 2025. Kasweti buli bulungi. Ya nzize misana galero masitira nnyo kujja misana. At least ndicodinga nengambye kanzije emisana njogere bigambo bino ense bitegere ngo budde bukyali kulembeze yatugamba kozesa kamera kozesa bwe kyolina mu lutalo tusobola okulwana lutalo tuluguse kati nange manyi kino kyensobola okukola era lutalo lwendiwo kale mwana bakatuka balamusiza nnyo Kasweti buli bulungi mwebale kola mwebale kwebereramu njagala muntambuliza akatambi kano njagala muntagingire president ye kennyini njagala muntagingire Sadan Magic njera muntagingire Secretary General njera muntagingire akwasaganya ku byensimbi mu kibina omuwanika mukulu njera muntagingire omuwanika wa Nobu abere ku video eno njera muntagingire security team ya president yonna njera muntagingire security ya president yonna ebere ku video eno kubanga nzane security tala tisagala bintu bino bituuka mwe sitetegedde yensobola kinzize emisana tukutuku bwe mala okusobola kuntagingira abantu abo njagala muntagingire wano Nyando Yosoferi muntagingire wano Didigi muntagingire wano Kojja wa Muhozi Kahanga Mohanga njera muntagingire wano Kahanga Mohanga Inspector General of Police bonda babereko tukoyo obutemu tukoyo kubuzaabuza ensi nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba kati lero nzize kubbe emisana n'akawungezi nkomewo chenjagala inali ku security team ya president ne president wali mutagi katambi kano kubaza ne security alati nkulu nnyo ngabo yenzikomeza chechinde semi sana santi bare sara kulinda lwaggulo nengamba kanzije so mazoba buzako mwenna abali mu America mbalamusizako Canada Bongereza Europe Asia Middle East Africa mu Uganda wonna Kasweti buli bulungi alright gwasobera kubira president esimu asobola kubira omuntu yenali ku security ya president ali ku timu ya president ya Maori yo namba kubira simu bafuna information yeno etuka bulungi sagala njala kulwa njala college feeding ya sawe muyo ka strict bisige tujja byogera akawungezi kale kampite mbwangu nganda bijisimu fungize alright Mr President wona woli manyinti oyolekedde amaserengeta ga Uganda which eyokubiri eranga ekyabadde mu mbalala ekyabadde kajo ekyabadde kiruhura nekyabadde ntungamo kyalenga bulenzi era kyatisiza buli omu ngabo manyi nti omuze gufira ku mugumba abasajja bali mu panic batidde era basala entotto bute bagenda okulangirira akalulu nga tebalina numbers ekyo kibatuddemu bo kye bakoze okuselinga basajja ba NRM babakuba emigo ekiruhura ate kyabazalidde makabi azalira ku nsoko kati bali mu panti bamwe kibagera kunyonyola gwanga bagezezzaako nnyo okuteekawo diversions okuteekawo buli kyetagisa kiganyi kati kyebagala okukola kyekinoona mu manga kyengenda okunyonyola nsaba otaginga abantu bekaseese bonna mu video eno gyengenda okukola njala mutaginge abantu bekaseese mu video gyengenda okukola let me see mu video katono nnyo yembiwandiiseewa alete bimbula kona bibisigalaawo njala mutaginga abantu b'ekigezi njala mutaginga abantu b'ekisoro abantu b'ekaseese njala mutaginga abantu b'ekisoro ab'ekaseese n'ab'ekigezi president gyagenda okugenda mu wiiki eno era njagala tugende butereevu ku video yatulese obudde bukyali alright so Mr President wonna wooli nsaba okutegeeza mu security alert ya leero ekisookera ddala oluvannyuma lw'abasajja okwagala okutwala timu yo yonna kubyabaddewo nga oyolekera entungamo okusingira ddala banonyako Comrade Aitawa n'abantu abamu Comrade Tawa n'abayita mu nga tebasobodde mufuna era kyekigenderwa kyabwe naye kati obuzibu bwazze bubaagala okukola buno wano wammanga wamaze obalabisa tebalina abantu mu Maserengeta bayindiginansa banyankole bavudde ne bajja ebiyenje mu masefuli baganda fe tukolagana abantu bayikola fujjo kubanga fera tuli bana Uganda nikibaswaza kichi bagala okukola Mr President nsaba kutegeeza n'okulopera nti Nyando Yosoferi nakulwa jjo ne banne batudde mu State House Entebbe
saako ne nakasero ne bateesa nti kati olw'okuba nti tuli mbwetaavu bw'abantu abalina okujja okukuuma security n'abantu abalina okukengiriza mu kutambulako ne baagala bakozesa advantage eyo okuba nti bagenda kusindika abasirikale omuli abapoliisi omuli aba ISO n'aba CMY nga bambalidde ddala enkofiira za National Platform, t-shirt za National Platform, ovulo ng'era balina ne ssente at their disposal nga basobola nozisaasaanya mu comrade. Kati Mr. President ku campaign trail gy'ogenda kati Maserengeta ga Uganda nsaba mukole kye tuyita okunoonyereza n'okusunsula si buli agenda okujja nti wankyukakyuka bakkiriza nti pressure ebali bubi. Mr. President kuloopera Nyande Yosoferi takyebaka bajjano tebakyebaka bonna tebakyebaka bakimenti ekintu kibagendako kati bagambe kye bagenda okukola bagenda kusindika kati abavubuka aba ISO aba CMY aba police n'aba SFC nga bali mu ngoye eza National Platform nti bajje beegatte ku ttiimu yo nga bawagira nnyo ekirowoozo senti bano abantu bazze ku mutima mulungi so nga bano abazze baana ba ISO n'aba CMY ba police ba SFC okujja okukwatirako bakomredi baffe abala n'okutuusaako obulabe. Lwaki bano kye bakola nga bena baga nti badifuse nga tiimu ya president kye baagala ekikulu mbu baagala president asigale mu bbanga nga kisobola nnyo okwanguyira abasajja ba poliisi oba basirikale okufuna access ku president yennyini oba ku mmotoka ye mukavuŋŋa naabo mukole kye baagala. Mulina ka video ke mwatambuzizza ennyo nga kalaga nti president yabadde wano balina kye bamufumise. Ladies and gentlemen, tebalina kye bamufumise ezo ziba ntuyonga bulijjo. Jukira president waba atambula bwe yavudde mmotoka n'atandika okutambula naye ukenyire obanga olina obusungu otambula mu kavuŋŋaana ako osobola okutuuya naso tewabadde kyo nti balina kye bamufumise. No, is fine talina buzibu. So ne mu process gye baagala nti basindike ttiimu eno eyaba ISO n'aba CMY babenga bakulietinze vacho moyo nti bano basobola okufuna access ku president ne bamutuusaako obulabe mu ngeri yetya nga kye mwakomplaininzeeko nti bamufumise oba mwakoze ekintu kyonna ye kye baagala okukola. Kati babenga ne mukiibi alina access sobola okutuuka ku president. Kati njagala muddire video eyabadde mu ambush singa abaana baffe batebeetoolodde president abasajja babadde bali willing okukola ki okukola ekintu kyonna omukulembeze n'okuba nti abaana badde bageza kwetola president nga kyadde kizibu kyonna omutamanya ngamba okujja okutuuka ku president. So mukitegedde bulungi. So Mr. President nkuloopera nkutegeeza nti ttiimu yo yonna gye mba musuzuba gye mutambule mukimanye nti omuntu yenna okujja obbeegattako nga temumumanyi tabadde nammwe oyo si waffe newankubadde twetaaga abantu oyo si waffe. Baatudde jjo mu State House ne bateesa nti bagenda kusindika abaana ba ISO n'aba CMY n'aba police n'aba SFC okujja nga bambadde nga bakomredi baffe okuyingira campaign trail eyo. So ekyo njagadde kikutegeezeko obudde bukyali mutandika okusunsula abantu abo bagenda kujja bangi. Kitegedde bulungi Mr. President n'abalala ekyo mukitegere bulungi nnyo. So security team ya president na buli kimu kitegere nti ekyo kijja. Ekyo mmaze okukyogera kambawo information endala. 1. Era security team ya president ngenda basaba mutandika okutunula ku bantu bemutambula nabo. Waliwo emmotoka zimulowooza nti zaffe ez'ekika kya drone ezo emmotoka ezimu si zaffe. Nayogera ku kabinja aka boda aka Freedom Border nakwogerako mu video emu ne mbagamba nti akabinja ka Freedom Border kakolaga ne Abitex ku order za Salimu Sale okwagala okutuusa obulabe ku president. Avubuka abamba Freedom Border balina drone era drone ya Freedom Border ye yabaddemu eyo ttiimu eyafuulidde president eyafuulidde bannaffe ne bakwata yavubuka abo. So ttiimu ya Freedom Border yonna nfu luli nabagamba nti banaakola ensobi ngenda kujambaabye. Mujjukira bulungi nnyo bwe nabagamba nti singa president atukibwako buzibu nja kujambaabye. Mujjukira bulungi nnyo. Kati akabinja ka Freedom Border kakolaga ne Abitex yakolaga nani ne Salimu Sale. Kati akabinja ako kabadde ne drone eyabaddemu bavubuka aweda batambula campaign trade president nga tulooza nti bannaffe kumba baana nkwezenge be badde batandise okunanga bakwata bannaffe bateeka mu kiba bateeka mu drones no bateeka mu motoka za police batwala. So tutandika ku identifying drone ezaffe ezitambulako ba comrade. Drone etali yaffe yonna tugyesonye kubanga abantu bangi batusizeemu abagenda tutuusaako obulabe n'okutuusa ku comrade obulabe. So mukitegere bulungi nnyo mbategeezezza ekyo nkimaliriza katugende ku nsonga endala. Alright, Mr. President, era eno security alert. Ng'oyolekera ogenda mu Maserengeta mu bitundu ebirala y'ogenda olwaleero kankutegeeze.
mubeera aware nti internet blackout egenda kubeerako. Nkiddamu mubeera aware nti internet blackout egenda kubeerako. 1. Museveni ne bane bagambye nti chance gye balina either kulemaza okutta bagirina eyo gyoyolekedde. Naye okusingira ddala omuli Kigezi, Kisolo ne Kasese. Mbiddamu ebyange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani. Bagamba nti tayimu gye bafunye entuufu either kulemaza oba okutta balina gifunira either Kigezi, Kasese oba Kisolo. Era internet blackout egenda kubeera y'amaanyi mu bitundu ebyo. Kati Mr. President tugenda kukola bwe tuti gakuwebwa munno. Ngenda kusaba osooka okole coordination ey'abacoordinators baffe bonna n'abaana bali solid Kigezi, Kisolo ne Kasese. Batandika okukola ground survey ku bantu ki abapya abali mu bitundu ebyo. Naddala wogenda okuba campaign oba wogenda okusula. Mumpuliriza bulungi bannange. Mr. President, Kigezi, Kisolo ne Kasese nkusaba osindike advanced team egende ku ground. Ekole ground survey wogenda okusula kye kisooka. Mukuba mwogenda okutambula kye kyokubiri. Kubanga bye bategese binene nnyo okusukka ku kye tulowooza. Wulira bulungi nnyo. Ino satellite yokubiri. Mujjukire nti omwezi oguwedde Nyandi Osoferi nga akozesa SFC poliisi n'amagye baali ku luutinga abasibe okuva mu makomera ag'enjawulo ne basindika Kasese okugenda okulumba poliisi ne military barracks okulozesa abantu nti ebaddeyo ataaka ya ADF. Eno yali rehaso ey'ekintu kye bapulaninze olwaleero. Nkiddamu poliisi, amagye, SFC bali ku luutinga abasibe ba high profile criminals be bajja makomera ag'enjawulo ne basindika Kasese okuzannya omuzannyo mbu ADF erumbye barracks y'amagye ne ya poliisi. Kati rehaso eyo gye baakola yegenda okuzannya omuzannyo guno olwaleero. Mumpulirize bulungi. Iyo rehaso gye baakola omwezi oguwedde mbwe Kasese waliyo attack. It was a state funded and organized crime against blocking or eliminating Robert Kyagulanyi Center when he reaches in such districts. Kati njala bategeza muberenga muli awe ekindeese emisana. Mbadde ngenda ku recordinga video mbadde musijja ku recordinga video. Kanjogere ebintu bino live ensi ebirabe ebitegeere. Kyonna kye bapulaninze nze naddibanga Promax nkiwe. Katuuliza bulungi nnyo. Ekisookera ddala mu district z'emmenye Kigezi, Kisolo, Kasese wagenda kubeera internet blackout. Balyoke bakole criminality waabwe nga teri muntu yenna asobola ku broadcastinga kintu ki live. Bagenda kikola batya. Mufiwa nga tebannakikola bangambye sabe president asooka asindike advanced team mu buli district gy'alaga. Esobola okukola ground survey wagenda okusula wagenda okuba campaign ne gy'anaatambulira kubanga bagenda tegeka y'ataaka. Era mu ataaka zino abantu abagenda okuvaayo okugamba nti their responsibility okwatakinga Kyagulanyi abamu bagenda kubanga bambadde engoye za National Unity Platform omuli obukofiira ne evulo. Bano nga bajja kuva nga bakonfessinga nti bakikoze mbula okuba nti bakkiriziganya na nkola ya Kyagulanyi gy'akola mu mirimu gye mu kalulu akagenda maaso nenga mission bagituukiriza. Mu mission eno Museveni aleredde okusacrificinga either abasirikale ba poliisi 3-4 oba UPDF 2-3 nga battiddwa mu kavuŋŋana ako bagambe nti mulaba omwezi oguwedde wali ataaka ne tubagambe ekitundu ekiri safe. Kati n'abapoliisi babasse n'abasirikale babasse kati mwagala gamba ki nga mukaana nti Kyagulanyi mutusizaako obuvune bamutidde nga bassene wa poliisi bassene wa amagye bassene b'amagye bassene ba poliisi. Ekyo bakitaddewo they can even sacrifice 2 to 3 either police officers or UPD officers kwataake ne gyo planning Kasese, Kisolo oba Kigezi but mainly in Kasese. Okitegedde bulungi nnyo. They can even go ahead and sacrifice police officers, UPD officers okukonfaminga ekintu kyabwe nti olaba sena basirikale ba UPDF oba police okonfaminga tisawulira baba musewo mutusizaako vune wonna oba olubeerera nga kigenda kusoundinga tekiri okay
nti yabadde ataaka eyatuse n'okusacrificing wamu abasirikale babaluba oba batemyeko mitwe oba temye nga kino bagenda kikola okulemesa president omuntu sako buvune mu kintu ekyo. Kati wulira ekyo malo kikola mu area eyo kibaagalira ddala kiri ekintu kimu nti aleme kuvaayo kubanga nti president bw'agenda Kasese agenda kukola ekitabango mu nsi yonna agenda bba kuba hands down nga teri muntu yenna agenda kuwa NRM mu kalulu okusinzira ku information gyagenda ofulumya oba message gyagenda ofulumya bitundu bye Kasese. Kino kitisiza nnyo Museveni nga bwe kimutiisiza mu bitundu eby'embala ne mu mambuka ga Uganda ne mu eastern side of the country. So ekyo njagadde kigambo kitegere bulungi nnyo nti bano bakola bagenda tegeka ataaka egenda kulembera mu SFC jati polisi n'amagye naye nga bonna abasinga obwo bagenda kubeera nga bayita ba ADF nenga muno muyinza n'ofiira mu bapolisi oba amagye naye nga Kyagulanyi options ziri bbiri either to assassinate him or to damage him okubeera nga ali tasobola kutambula okukola ekintu kyonna ng'agenda kufuna permanent damage bwe kiba planizo olwaleero era kiri in place. Ne Secretary Jensoso Bawesoose ne bagamba nti bano abasinzi basindise okujja campaign trail ya president nawo mwebali era nakyo mwegendereze. Kati wulira bulungi nnyo abantu bana bagenda okuzannya omuzannyo guno nababuulira ddanzi ogwange ngukola zigenda kubeera ganga nga ziri well facilitated era ganga zino zigenda kuba ziyambibwako timu ya Pirato. Nkiddamu ganga zino zigenda kuba ziyambibwako timu ya Pirato mwena mutegeera owe Rwanda yagenda okubanga ayamba ganga zino olw'ensonga nti balina abantu baba okumpi aba M23 bagenda okubanga bakola ki nga bamuyambako era olumala okukola omulimu guno bagenda kubula babulire ddanga amaze okukola omulimu guno. So Museveni ne munne Pirato bamaze okudeployinga okutuusa obulabe ku president Kasese naye kigendo bamala amamiima oba mamiima kwe kuba nti president asindikeyo advanced team era bwaba asobola ayogere ku press conference oba kulaale nti tufunyeeko oluvuuvumu nti gavumenti eteekateeka okukozesa obuyaye bwayo okututuusaako buvune mu bitundu gye tulaga kubanga kino baakizannya mu rehearsal omwezi oguwedde video nazipostinga nenzibaleetera nenzibateerako eyo yali rehearsal. Mwenna bali mu art industry oba mwenna bali mu art industry mumanyi kibayita rehearsal genda okukola ekintu mumala kipracticinga ne mukiperfectinga kati eri yali rehearsal y'omwezi oguwedde kati eno rehearsal gye baakola omwezi oguwedde gye baagala okuimplementinga olwaleero yensonga lwaki owa poliisi mu kavidiyo ke nabalaga yajja nga bakutte suspect yali asigadde ng'owa poliisi n'amukubira amasasi kalasi kyokka nga banoonya bujulizi bwa muntu abawo information be baali banani abasindisi bamukubira amasasi kalasi kati bwembanga mwalaba vidiyo kiba kitegeeza twala information gyenkuwadde nti nkulu era mugitegeere bano kibali mu kukola ki kibali mu kuplaninga batta omusajja misana tukuŋŋensera bawanise emikono mu bbanga okubanga simu bali mumutirawo olw'ensonga baali balina kiba protectinga ensobo takitegeera. So kimu kitegeedde tebamala okukola omulimu guno ambajja kudda e Congo abalala basale bayingire e Rwanda eno bo balutumwa Kishoke ne Museveni bogere statement zaabwe nti twabagamba omwezi oguwedde nti ebitundu by'e Kasese Kisoro Kigezi wali hostile wali abayeekera kati ebimutuuseeko it's up to him nenga Museveni ye mastermind w'ebintu bino. Ekirala mbagambye internet blackout ogenda kubeerako so twetaaga ttiimu z'amaanyi nnyo okubeerayo nga mulira okukola ebintu ebimudde badeployinze ISO semwana SFC okola ebintu ebyo mu ngeri ey'ekyonoonera olw'ensonga bakimanyi nti Kyagulanyi ye yabamaliriza dda kye balina kyakubba kalu oba mutta mujja mu kalulu kano ekyo mukitegedde bulungi balina mukuba mujja mu kalulu kano oba kubanga baagala kwewamba byebintu bibiri bwe mba maze otegeera ebintu ebyo kati kambawo information endala era ekwatagana ku ekyo ezo secretary zigenze direct wa president abali nga azimanyi ne bakomrade bannaffe kati mulye bulungi nnyo era bino biva Congo era okuliraanaawo mulye bulungi nnyo ngenda sooka ngisome mu Luzungu njidde mu Luganda ekisookera ddala
message ngira gisoka mu luzungu gidde mu Luganda. To all my fellow comrades and my fellow Ghanaians, Museveni's government is hiding information that the UPDF officers on Monday 3rd November 2025, the UPDF serving officers of 5 Mountain Battalion in Congo was attacked by the rebel groups in Eastern Congo. Bakutegeeza nti bannayuganda bannaffe saako n'abantu abali mu struggle babategeeza nti government ya Nyando Yosoferi ekwese amawulire getayagala nseetegeere. Kunaku lwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okumi n'ogw'omwaka 2025 abasirikale ba UPDF abawangalya mu kibinja ekyokutaano eky'omu nsozi ng'abadde bakolera Congo balumbibwa ebibinja ebimu ebyabayekera mu Congo ne battibwa. Tugenze mu maaso. The entire battalion was dismantled. Its commander, Lieutenant Colonel Katyanko, was instantly killed and 4 other junior officers killed during the attack. Bakugambye nti battalion, the 50th battalion, the 50th Mountain Battalion was dismantled and its commander, Lieutenant Colonel Katyanko, was instantly killed and 4 other juniors killed during the attack. Bakutegeeza nti battalion number yasanyiziddwawo n'abadde agikulira Lieutenant Colonel Katyanko yattiriddwawo mbagirawo saako n'abamadala gamuddako bana nabo battiddwa mu Bunnambiro naye nga tewali mwakirabye. Ne bagamba over 40 low-ranked UPDF officers were killed and others captured alive by the rebel groups. Bakugambye nti n'abasirikale abalala 40 aba UPDF abali ku rank eza wansi nabo battiddwa, abalala bakwatiddwa ne batwalibwa nga balalumu. Tugenze mu maaso. From the attack took place until today, UPDF and the government of Uganda has since not yet given such security brief to Ugandans. Bakugambye nti okuva olunaku lw'ebbalaza nga 3 okulubibwa kuno okwaliwo n'okutuuka olwaleero gavumenti ya Nyando Yosoferi ekyafudde nasirikidde tebuli abantu ku biki bigenda mu maaso ku kyatuuse mu ggwanga lya Congo bannayuganda badde bawangalire Congo naddala abo bakuumaddembe yo gavumenti esirise tennakyogerako. And not even sending a quick reaction forces to rescue those still alive. Nti era tebafudde nayo wadde okusindika ejje lyonna okugenda okunoonyereza abawambiddwa batwaliddwa ludda wa abakyali balamu. And information indicates that the bodies of the soldiers are seemingly burnt to ashes. Bakugambye nti abasirikale bonna abadde mu battalion eyo obujulizi bulaga nti emirambo gyabwe gyonna gyayokyeddwa ne gisiriira mu vvu nga teri wadde muntu yenna ayinza kuddamu kulabikako. Since many years, UPDF has been deployed in Congo with unclear reasons, yet children of Uganda are losing lives daily and night. The uncertain conflicts in DRC Congo. Bakugambye nti okuva Nyando Yosoferi yayagala okuliyetinga eggwanga lye mu Congo ng'ayita mu system ya Tusidana state. Yasindika amagye ga UPDF gano gabeera mu bayindigiransi bokka n'agateeka mu ggwanga lya Congo ku nsonga ezitategeerekeka. Abaana baffe bali mu kuttibwa era nga bafiiriddwa obulamu bwabwe ekiro n'emisana naye nga n'ensonga ezibatisaayo teri azitegeera mu ggwanga lya Congo. I want to tell all Ugandans that if you know that your children in UPDF is in Congo, just start mourn and you will never see your children again. Bakutegeezezza gwe munda Uganda yenna alina omwana ng'abadde asavinga mu gye UPDF ng'era wangalya mu Congo nti bakutegeezza munnange bw'oba tonnamuwulizaako okuva omwezi guno bugutandika tera osime entaana lwakiri osimbemu ekitooke nga bw'olindirira banaakubikira bana bamuzizza. Bakutegeezezza nti bano bonna z'embuyaga ezikunta era tebajja kugamba kubanga bakendeeza nnamba y'abannansi bannakabala. Tugenze mu maaso. The UPDF led by Daily Drinking General, the government of Museveni will never tell the country about the occasions. Bakugambye nti Nyando Yosoferi ne mutabani we Didigi tebasobola kuvayo kutegeeza biki ebituuseewo ku bannayuganda abadde baweereza mu ggwanga lya Congo abali mu kuttibwa ekyonoonero. Ne bagamba buli munnayuganda yenna waali koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti essaawa ey'okununula eggwanga lyaffe mu ngeri yonna esoboka. Obubaka bunyagadde bugende eri bannayuganda mwenna abali mu abakyaliisa ebijjanjalo empiso nti bano abasajja bali mu kututta
mu ngeri yonna esoboka era nga bo omulimu gwabwe gwa kutusaanyaawo okukola bye balina okukola. So kati message bw'oba ogiwulidde gitambuze. Bw'omala okutambuza message eyo ngenda kuwa obaka buno kubanga olwali wetwogerera Nyando Yosoferi ali mu bitundu by'Embale naye mutegedde video zitubateereddeyo nti basuze batimbula buli kipande kyonna ekyenkyukakyuka ekya National Platform mu Mbale ekiro kyonna tebalise wadde n'ekipande n'eki. Kyokka Museveni bwe yalabe nga tekimmalidde n'ategeeza abasajja n'ategeeza ba RDC n'ategeeza ba Headmaster ba Headmistress bonna mu Mbale forcefully bambaze abaana ba secondary okuva ku senior 1 mpaka ku senior 5 kubanga ba senior 6 bali mu kukola ebibuzo tebasobola batateganya abaana bana bagende campaign za Museveni by force. Video muzire bulungi zo posting zengenda kuzanyirira mu angendala olwotegeere kino ekintu kimenya amateeka olw'ensonga nti ne bwe yagenze mu bitundu by'Embale bisinga obungi gyataafunye bantu era tebalaze video ezo kuba Mbale yagaana. Kati kibadde mu Mbale olwaleero abantu baganya ogenda kulaale yaforce ba RDC baggala amasomero abaana bagende ku campaign trail. Kati kankusooka kuzanyira video ya monitor eno ekuwa ekifaananyi ekituufu olwotegeere kye twogerako. Of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni is going to have his rally here in Mbale City. As you can see, all this street was full of posts for opposition, but you can't trace any of them. And it is believed that all posters of the opposition candidates were removed last night. Kati mmala okutegeera ekyo ze zino zimu ku video eziraze ebintu ebadde mu Mbale olwaleero zemutasobodde okulaba mu ange endala. Eno video esoose video esoose kati kambawe angles endala zonna ezibaddeyo olwaleero. Njala bawa ango endala yonna ku video ezo zibaddeyo bulungi nnyo.
So ye embeera nga webadde Embale olunaku lwalero ku makya nga Museveni akoze eki nga Museveni atuuse abantu baganye okugenda. Malo kunoonya no correspondent wange abadde ampadde wano ampadde eddoboozi lino wulira bulungi nnyo. Ajja kukukkiriza ave ku buyinza kulamusiza ssebo wasootani n'omukulumbuye yebali gyotusaako enkalo Embale kino kitokota ebipande bya Bobi Wine byonna ebisinga babikwabuddeko olw'okuba nga yali mu Mbale muno byonna wenna ebisinga babiggyeko babize ekirondo ne babikwabulako ebipande bya Bobi Wine Embale mu town batimbe bibye nga goons agadde gatambula ndoozi ekiro njagezaako okukwata ku vidiyo kwezeko olabe. Kulamusizza mukulu Lumbuye gyebaleko gy'otusaako engero gy'otusaako engalo ekirere Embale mu Eastern ebipande bya pulezidenti waffe Bobi Wine ni Kyagulanyi babitimbudde mwonna mu kibuga tolina kyoyinza kulabamu amagye galinga amagye bali mu kwetala bwetazi yero gwe babitimbuddemu ekiro bagunzi naye kijja kuggwa tebajjawo omuntu wabula wajjawo kifaananyi kijja kuggwa pulezidenti waali kyewunyisa ate nga kituufu. Embale mwonna bakutambula mu laawundi bandi bagyemu byonna kiyitibwa ekya nuupu tekiriimu byonna batimbuddemu sigwala okulokota wa buli kimu ali kati ntera kukwata vidiyo olw'ensonga magye galinga nga magye kati ate n'abakazi waliwo omukyala yatugambye nti temwogera nnyo andi wadde balese ebipande ku bakalesitwabentike nti bo baagala Bobi Wine ne bagamba temwogera nnyo abasirikale babagambye tinaffe twakoowa temwogera nnyo kibabeere mu kyama. Abasirikale ab'amagye nga bwe boogera mu magambo ow'amagye ng'ayogera mu kaama naye tugume bijja kuddawo ebipande gamba nti bayuza kipande bali balaze nti no bayuza ekipande ky'omuntu bajjewo ne babakwata naye ffe mu Eastern Mbale babitimbudde kiro ne bayuzaayuzaako buli kimu bataddemu bya Museveni. Kale Mukama akuume we nawe nkuteeka vidiyo n'akuweereza ebyo Embale kulokotawa bande byonna baggyeko bya Bobi Wine byonna Republic Street nyine egende byonna bagyeggyeko wonna. Kati abasinga obungi bwenzija ne bagamba information olumuga balumbuye ebintu abijja luddawa kati nabagamba nti Sseggona akali ebyoya ayagala kuwanda Mathias Walukagga yayitemu an opposite ne mbagamba nja kujja ku Monday mbawa information ne obudde tebunatuuka ku saa 2 wano mbadde nze kukola security alert wabula nga bw'ijjo nti nze nkuwa information ne nkolako n'obujulizi nze mbadde nzija mbrokinga information ya Walukagga ne Sseggona akali amagguba akali ebyoya. Bw'ogenda ku page ya Kampala Jano ewandiise Team di Sseggona petition court to inject Walukagga off the 2006 ballot citing several grounds. Echo nze mbadde ndi mukola information eno kati eno Kampala the Jano naye confirminze kati wetunazibira olwalira akawungezi ngenda kubamba letedde information yonna na buli kimu nga bwe kitambudde okira bulungi kimu nga bwe kitambudde okitegedde bulungi nnyo ono Kampala Jano onazero nabyogera nze mbyogedde almost a week 3 nga mbabuulira Sseggona kyapulaningira Walukagga ne Mathias Mpuga kyapulaningira Kyagulanyi ogenda
e Masaka. Kati bannange nakola video emyaka ndoza nga tuli mu struggle eri yasooka. Ne mbagamba some politician in Uganda balina okufa Uganda ofuna emirembe. Nali nkitegeeza. Namwe kati mutandise okiryoza bannabyabufuzi balina okufa Uganda ofuna emirembe. Kati Mathasi Mpuuga Seggona kali amagwa. Kakambwa tekama. Kuli ono w'Entebbe Kakembo okuli bano baali bonna abantu balina okuvaawo Uganda ofuna emirembe. Kati Seggona akozesa Museveni, akozesa Muhoozi Kanyarugaba, akozesa Salim Sale, akozesa Kyamaliiro Kachiko by'okulonda Samuel Bakama, akozesa ne bannamateeka abakampuni etali ye. Kati ndi wano tegeze eggwanga bunazibira olwale mugenda kulaba mawulire ako. Mugenda kulaba mawulire mbadde mbagamba. Nenga Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ali bitter nnyo against Mathias Walukaga. Ali bitter more than bitter ku Mathias Walukaga. Olw'ensonga nabagambye nti ono ewiiki ewedde yonna agimaze wa Salim Sale Namunkekeera nga bali mu ku-updatinga enkala z'abalonzi zigenda okubeera mu Namunkekeera eriyo Nakaseke yonna nga missoni yaabwe yakugjamu yakufuna bulumu obuwera almost obuwera n'akakadde mu Namunkekeera then babukozese n'okugjamu Lutamaguzi Ssemakula n'abalala. Kati ono Seggona naye yennyini ali mu kukolagana ne Muhoozi ne Salim Sale ne Museveni ne akakiiko by'okulonda mbu bajjemu ani bajjemu Mathias Walukaga. Naye bagamba tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu. Buli muntu ojja kujja ng'ojulira lumbi badde agamba ebbanga lyonna nti Omunyarwanda asigala Munyarwanda ne musange Germany ne musange Bungereza ne musange France ne musange Canada ne musange mu America. Omunyarwanda ya group ya Museveni asigala Munyarwanda. Bonna balina empisa zezimu beekaza tebakyuka wadde beetuma amanya g'Ekiganda basigaze balina kalaketa zezimu. Bwe munaazibira olwaleero mugenda kuba mutegedde n'ebyo namugenda kuba mudde mu video zange enkadde mutegere musajja nga yatugamba tetwafaayo. Kati mukitegedde Seggona akali amagwa ne bannaabwe mission ze baliko ne twongere okusasula okukola ki okusabira n'okwenyweza buli kimu. So njagadde mbategeeza ekintu ekyo video information mujja gifuna akawungeezi nga nfundikira akatambika. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu tukwagala nnyo. Buli muntu yenna ng'oli solid nkwegayiridde comrade. Mwatuukiridde bangi naye nga temulina funding. Nange sirina funding. Obwavu bungi mu Uganda nkimanyi. Ne ggwe eggwanga lyo lisasula ki? Muganda wange mwantuukiridde muli bangi naye nange sirina n'ekikumi nandibadde nsobola nti funding abantu nga bataano basobola okugenda okunywa omuli ku president. Ne bakyali bange nange sirina n'ekikumi. Naye ngenda basaba mwefirize ku lw'eggwanga lyammwe. Eno struggle yaffe ffenna. Ng'omanyi oli solid kyali waffe ng'oli solid obadde mu struggle ne president akumanyi genda. Njalako bazannyo Dax Vibe. Mu bantu bonna Dax Vibe yasituse naga nti aanze kaŋŋende. Ne mwannyina Namuleme n'agamba kaŋŋende n'abalala mugende. Teri agenda sente teziriwo teri agenda tuwa ssente bambi basaba mugende. Ku lw'eggwanga lyaffe omusajja ayidde tebalina buwagizi. Akalubagala kabba bobbi na kifuba. Yesu wakimula diversion after diversion bano balina kye baagala okukola. Mugende mubeerewo nga ba high witness tukume president. Tulina omusajja nkiddamu eno statement muli gijjayo. Mu Uganda musigaddemu omusajja ogu alina ensa basigadde bonna akwezenge taliyo. Bw'oba okyagala okulwa ku Uganda nga tokkiriziganya na 250 master plan kutekinga over eggwanga. Muganda enkusaba ogenda oyiwewo omubiri. Weeteekemu akasente. Genda oyiwewo omubiri okuma omusajja oyo. Genda oyo kino nkyogera nga sekirumamu tetulina muntu mulala agenda kubeera nga tulina okukuma omusajja oyo mulina okukuma omusajja oyo. Teri muntu mulala mu Uganda muna byabufuzi bonna bafu. Bangambe neyanga mulo yabaddeyo. Yes. Kati ngenda basaba mugende n'abalala mweteekemu akasente please. Ayina akamotoka kavuge. Twetaaga surveillance team esooka maaso. Before president nga nantuuka mu kilomita nge mu 2
twetaaga surveillance team. Please mutuyambe. Tetulina kino kibagamba. Tetulina muntu yenna agenda sigala singa Kyagulanyi atuvaako taliyo. Nkiddamu. Nabagambye ku video gye nakoze ku Lwokutaano. Ndagikola mukaaga yes. Nabagambye ekigambo kimu mwenna temumanyi kye tubadde tulwanyisa. Abantu bankubidde amasimbe simanyi. Ne baŋŋamba musajja gwe oli musajja nnyo. Naffe kennyini tubadde tumanyi kintu kye tulwanyisa naye ekyo tukitegedde oluvannyuma. Ekintu kinene nnyo nga tubadde tukirowooza. Abatera okulaba sinema nabagamba bwe olaba sinema giba mizannyo miwandiike egimu nga gisinzira ku reality. Waliwo firimu njerabidde erinnya nagiraba naye ng'omuzannyi we bamuyita Lord Piper. Lord Piper yazannya firimu nga obumenke bwava mu bbanga ne buyingira eggwanga lya Amerika. Naye ng'obumenke buno bantu bennyini kati obumenke buno bwayinanga galubindi. Nga galubindi zino zibuyambako okwa-identifyinga bumenke bunnaabwo. Kati nga gwe normal person tosobola kutegeera nti kano kamenke kambadde nga ggwe kakola nga ggwe ng'obumenke obwo bwemanyi wokka. Kati unfortunately akamenke akamu ne kasuula sandigago zaako. Kati Lord Piper batambula kwe kulonda sandigago eyo n'agyambala. Agenda okuteekako gago nga bwatunula bw'ati alaba abatambula mu kkubo ku bantu 10 kuliko obumenke 3. Abakola mu banka ku bantu 5 nga 3 bumenke ne bamanaje babumenke. Agenda ogenda mu restaurant nga bumenke. Ku TV awereza nga bumenke. Buli wamu society yonna nga bumenke bwagiserako nga for them it can be easy for them to identify themselves. But a normal person nga tolina sandigago ziri tosobola kola. You can't identify those bumenke. This is exactly what is taking place in Uganda. Kibadde kizibu nnyo mwe kennyini okutegeera mission ya Museveni. Bannabyabufuzi bonna kyabalema okutegeera since 1962 up to now Kyagulanyi akitegedde. Bagiyita host. Ono Gaza Mavine bagiyita host. Genda onoonye oyo firimu ye ajogere bagiyita host. Genda onoonye host. Bw'omala ogirabako lw'ojja otegeera Kyagulanyi kyalwanyisa. Kye nakugee mu firimu ey'Olwomukaaga. Genda onoonye firimu enyo nkulagira olwale bagibona nga ye bagiyita host. Genda onoonye video gye bayita host. Bw'omala ogiraba ojja kunkubira essimu ompe ekirabo kya bwereere. Ojja kwongera okwagala Kyagulanyi, ojja kwongera okwagala struggle. Kubanga kye tulwanyisa mubadde temukimanyi. Genda olabe video bagiyita host. Omuzannyi wa muyita Lord Piper nze mbadde sikyagimanyi mannya. Nenga singa galubindi teyagwa kamenke ako obumenke bwali bugenda kumalawo eggwanga lyonna nga tebategedde. Kati the same thing which is taking place right now mu Uganda. Kitwalidde Kyagulanyi ebbanga lya myaka 5 ba 6 okutegeera nti tulina obumenke obutulidde nga buli wamu weebuli. Ngera kubuuza wawo otasanga munyarwanda wa gurupu ya Museveni. Batolo mannya, Baganda mannya, Basoga mannya, Bakyoli mannya, Banyankole mannya, Basoga mannya, Bagisu mannya, buli wamu webali. Ekyo kisinga kye mbadde temutegeera. Mukitegedde bulungi nnyo. So ngenda kusaba genda onoonye firimu gye bayita host, oba bagiyita the host, oddemu ogyetegereze. Bw'ona omala ogiraba ojja kutegeera Kyagulanyi kyalwanyisa nange kyenwanyisa era kyembadde nnwanyisa ebbanga ddene. Era ojja kumanya lwaki nnwanyisibwa ne mu kutookera ddala nga ntandika struggle eno mu 2018, 2019 n'olwaleero waliwo abannwana. Lwojja kitegeera. Nyongera okujjukiza buli lwolaba firimu yonna gubeera muzannyo muwandiike ng'egimu gisinzira ku reality oba ebinajja mu maaso. Bw'oba ng'olaba firimu manya ekintu bintu bino wammanga. Bazanya ekintu ekyaliwo ekigenda okubeerawo oba ekyali kibaddewo oba kibasuubira ekigenda okubeerawo. Kati eyo firimu genda ogirabe ojja kumanya Kyagulanyi kyali mu kulwanyisa nti kyekiri mu firimu eyo in reality mubadde temukimanyi. Abakyali they can identify themselves than we. It wasn't an easy subject to identify Museveni's mission and his people. Tekibadde kyangu.
kyenvudde mbagamba nti si kyangu tekibadde kyangu bana abasajja so balina kalakita emukutta kuwamba kusaanyaawo kutiisatiisa na kukompromisinga buli omu so kibadde kizibu nnyo to identify ne gwoyita omuganda ogenda okutegera nti bwakabandoga tufudde kikino so njagala maliza video eno nga mbasaba mutegeeze Mr. President bimugambye olwalwo kati manya abasecurity babadde kubo badde bangi kweno video tuweza abantu 12 mutegeeze President asindikinga adversity before nga tanayingira district ze mugambye bategeka okujjako nga babisazizaamu nga bwe ndi nadibanga Promax kikinde semesera tujja kukwatagana akawungeezi mukaba bankumire video ewedde mweraba